Geneva Summit egenda okutuulamu Robert Kyagulanyi Ssentamu okwogerako eri eggwanga bassebo ne bannyabo njagala obategeeza nti olunaku lwanca lugenda beera lunaku lwakusatu leero lwakubiri ennaku z'omwezi ziri 17 bw'oba olabye vidiyo eno olwaleero gisheyalinge etambulirewo etuuke ku baana bonna nti olunaku olw'enkya Geneva Summit ezzenga erangirirwa okumala akaseera ndowooza wiiki zibadde nga mu 3 etuuse lunaku lwanca Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kwogerako eri eggwanga si ggwanga limu Uganda wabula eri ensi kikyolowooza ekigenda okubeerayo so sharinga vidiyo eno woba ogirabye ekirikingano mu kafaananyi kange ojja wano ku akaunti yange olabe ne videos endala otambuze vidiyo nina amawulire ge nawulidde nti abaana ba Uganda baagala bajjako intaneti kyesimanyi oba kituufu olw'okuba mbu tebaagala mu attendinga Geneva Summit naye kwetuli ku lw'enkya ennaku z'omwezi nga 18 era lwe twategeddeko nti mbu baagala kubanga batitaaganya intaneti nti abantu balemu kubanga balaba ebigenda mu maaso oba kinaaba kituufu oba nedda katulindiridde tulabe naye ono yagamba ki Abanayuganda olunaku olw'enkya kyajinga essimu yo ebeereko data Bobi Wine agenda kubeera mu Geneva Summit imbu ng'apresentingira abazungu mbu ebiruma Uganda era mbu annyonnyole ensi ku ngeri ki Museveni gy'abbamu akalulu mbu era mbu agenda kubeera nga alaga abazungu engeri Museveni gyetandinga obulu obwale bwa Bobi Wine n'abweddiza mbu obwale bwa Museveni n'abwa Bobi Wine bantu mu Uganda buli kimu kisoboka nekiswaza nnyo okulaba abantu betulowooza nti baasoma bategeera bulungi ng'ate amazima gali nti be basinga obusiru n'obugwagwa neewuunya nnyo abazungu zitwalowoozanga nti nsi zaakulaakulana nti zitegeera nti ebintu babiwa attention nga sosa bikolako supervision emala as in research emala mbwe essaawa eno Bobi Wine mbwe agenda kwogera mu Geneva Summit mbwe alabise Uganda bannange emwe people bannange lwaki mukimanya ndi abantu bakoowu bintu ebyo ebyekisiru ng'ebyo mubeereko njagala mpa ekigambo ekyo Bobi Wine njagala okwogera ku Museveni kyokka kye njagala otherwise temwerabye kukyajinga simu museeko data enkya tukera kuwuliza mukulu Bobi Wine byagala kwogerera ensi either aswaze oba yeeswaze nze ngenze for God and my country nze mbawo just okutuusaako byonna ebitambula era n'opinioni z'abantu awo tuvuddewo tugende ku nsonga ekyali mu ddiiro eya Bukenya Martin kakati nno babadde batugamba nti Bukenya Martin yasangiddwa ssaawa 5 ez'ekiro mu kisenge ng'ali n'emuwala nga bakola ki mbo nga beenywegera okusinziira ku mawulire agaliwo ku ground kigambibwa nti omwana muwala Christine yakubidde Bukenya nti ewaka taata taliyo jangu ondabeko Bukenya kwe kugula ekimuli embu yabadde n'akamuli najja akaleetere Christine ku Valentine's Day era mbu taata yabasanze nga batudde okusinziira ku batuuze taata yabasanze nga batudde n'akamuli oli kaleetedde Christine taata kwe kukwata Bukenya n'amusibira mu kisenge naggalawo enzigi zonna awo n'atandika era okusinziira ku batuuze bagamba nti yamukubye okuva ku ssaawa 1 ne zituuka ssaawa 2 amukuba ne zituuka 3 amukuba ne zituuka paka ndowooza ssaawa 4 awo yafiiridde 5 era kigambibwa mbu yamukubye n'akubisa buli kimu akozesa amayinja bikonde miggo kwegamba mbu omwana yamukubye bubi nnyo okutuusa okufa era okusinziira ku batuuze bagamba nti bagezezzaako okubanga balwana bamenye enzigi oba amadinisa bataase omwana ono naye baalemereddwa okimanya ennyumba nga siiyo era olemwa era nti ye Bukenya olwamaze kuba taata wa Christine yamaze okukuba Bukenya n'amanya nti afudde awo kwe kukola ki kwe kudduka era abatuuze bagambye nti nedda omusajja yabadde n'ekigendererwa
ekyokutta omwana ono nti okuli tekwabadde kangavula nti singa kwabadde kangavula yandibadde amukuba n'amukubamu embooko oba n'amukwata n'amutwala ku poliisi nti naye enkubi gye yamukubyemu ng'aggaddewo n'aleeta amayinja n'aleeta buli kimu emiggo nti yabadde n'ekigendere ekyokutta omwana ono. Mawulire si malungi yadde n'akamu. Katweyongere tuwulire opinioni z'abantu. Notunuulira omuntu gw'osuubira okubamu amagezi ng'abalooga ayasama. Martin yabadde mukulu ku muwala ng'amwonoona. How dense are you? Okay, muli basanyufu. Mutemu munnammwe yasuubiza muwala we nti lwali mukwata n'omulenzi yenna omulenzi ajja mutta. Bye bimusuubiza basisita baffe bannyinaffe ne mbakuumira ku nzija. Bannyinaffe ne baweza emyaka 3-4 nga tebalina abasajja babatwala ne mutandika bagamba njagala musajja nange gwo kennyini gwamugamba genda okukwata n'omuvubuka yenna nja kutta. Kati yakituukiriza yamusse. Kati omuwala waali musanyufu era ali mu kubazi cerebral nti bannange nina taata njagala ennyo taata nteeka am protecting ennyo. Kati ssebo wassa omwana wali oli musanyufu oli mukuba pate muwala wo waali okakasa musanyufu ayina emirembe. Omanyi ekisani ky'okuye muwala wo, omanyi trauma gy'omutaddemu, omanyi emyaka gya counseling and guidance muwala wo gye yeetaaga okutereera, embeera gy'omutaddemu okumuvaamu. Okakasa muwala wo oyo ogenda muzzayo ku ssomero gy'abadde asomera eyo abeereyo. Okakasa muwala wo oyo ng'ebifaananyi bye ne vidiyo zimaze okusatulatinga ku intaneti kuno kwonna ayina essomero lino lyagenda dde okuddamu asomeremu abeereyo n'emirembe nga tebamumookinze nga tebamukozeeko fujjo nga tebamubodde. Okakasa bw'oba wali toyagala muwala wo abeere na mikwano gy'abaana balenzi wandi mututte mu single school wandi mututte mu girls school yokka nabeera n'emikwano gy'abawala nomukasa mu school fees zisinga obulamu bw'omuntu. Kansuubira mwenna abali mu kukyogera muli bagumba temulina abaana bemuzadde ombaana bemuzadde temuli mu baana balenzi muzadde bawala bokka era ne bawala bammwe tebagenda kufumbirwa basajja bagenda kuganza na kufumbirwa abakazi bannaabwe. Yes, Martin n'omuwala balina ensobi zaabwe ng'abaana abato kwegya emyaka endowooza yaabwe bayakibogwe bantono temwasamanga nti webajja emyaka temugibeerangamu. Emyaka gyammwe ng'abazadde mulina kutuuza abo baana babuulirira. Abamukwata n'amuzza ewaabwe n'agamba abazadde be nti ono musaze ne muwala wange naye siddamu omulabe ne muwala wange. Kyadde mugyeko ki? Ate okusinziira ku information era kuva mu batuuze bagamba nti omuwala si wa myaka 14. Bagamba nti omuwala wa myaka 17 era nga abulayo nakubonako okuweza emyaka 18. Era okusinziira ku batuuze bagamba omuwala oyo babadde basoma n'omulenzi bali ku ssomero lyerimu kwegamba. Era bo bagamba nti taata ayinza okuba yabadde n'ensonga ze endala oba ku famire eno oba ku mwana omulenzi ono. Mawulire si malungi yadde n'akamu. Nze kaneyongera okubanga nkuwa opinioni z'abantu buli omu kyalowooza. Omusajja eyassa omuvubuka Bukenya Martin olw'okuba yamusanze anywegera muwala we saidi ze ye Matugga ku lunaku lwa Valentine bamukutte naye singa gumukka mu vi penal code oba amateeka ga Uganda gagamba bagenda kuttibwa kubanga eba mada naye Bukenya abadde n'emyaka 18 omuwala nga ayina emyaka 14. Taata n'abasanga mu nnyumba ye ssaawa 5 ogw'ekiro. Yamusangidde ddala mbu ng'ali mu kunywegera muwala we mu nnyumba ye gye yazimba n'omwana we omuto myaka 14. Of course Bukenya myaka 18 oba kati musajja okusinziira ku mateeka ga Uganda. Naye taata singa gunaamusinga ajja kuteekebwa kalabba. Nabagambako wano kalabba ka Uganda weekali abantu abamu balowooza kalabba tekali. Mu mateeka ga Uganda kalabba weekali tekavangawo. Lwakuba ndowooza be bakateekako be batannaba kubeerawo. Kubanga Supreme Court yokka yeteekeddwa okukakasa nti ono omuntu agende kalabba ne bamaani basindike wa president n'asayininga. Ndowooza oba oli awo babadde tebannafunayo gwasayiningira kugenda kalabba. Abasinga ku bwabo bwe batyo batera okusibwa amayisa
naddala nga bali mu mbeera ez'okutta, treason, terrorism, aggravated robbery, waliwo aggravated defilement, waliwo emisango nga singa gukusinga oba olina kuttibwa. Naye taata ono problemu gy'alina ye kennyini yeyereetera ebintu bino. Ffe we twakulira nga tuli bato mwegyo emyaka gy'abo abaana twali balenzi, kati n'abawala kubeera twali tulina n'abawala, nga n'omuwala tasobola kuleeta mukwano gwe muwala waka, nga naffe abalenzi nga tosobola kuleeta mukwano gwo gwa mulenzi waka nga taatawo tamanyi. Era bwe guba nga gwazzeewo mu butanwa ne mugeza mumuwulira ng'akomawo, emisinde gye bayinza okudduka. Oshegera teberezaamu nga mulenzi nga n'oli mukwano gwe mulenzi. Naye omwana omuwala bw'atuuka okuba nga abadde tatya kitaawe nga at 14 years ng'asobola n'okuleeta omulenzi, kuba bagamba mbu ye yamukubidde, n'atuuka okumuleeta mu nnyumba ne ziwera ssaawa 5 nga tatya kitaawe nti agenda kukomawo nti owaayivaawo wano genda. Kitegeeza nti taata omwana yamukuza bubi nga tamutya. Ekyo kya bulabe nnyo okukuza omwana naddala ow'obuwala nga takutya. Kyokka ebyaddiridde taata najja n'awulira obusungu n'akola kikati ekisobola okutaasa taata, ate muwala we yennyini yasobola okumutaasa kubanga ndowooza ye yabaddewo. Muwala we yasobola okugamba nti taata we yasanze yamubuuzizza, ono n'ayagala okumukuba, kati ne bakireeta mu ngeri ya self defense. Kusegeera oba n'amukwatira ekisoba n'akola ki. Muwala we that is nga wekibanga si kituufu olina okumutuuza wansi n'obimuteekamu n'obimuzimba mu mutwe. Kyokka ate si kyangu kuba aba ateekeddwa okukola statement, ateekeddwa okukola kati ku myaka 14 tasobola kuyiiya story n'agiyimirirako paka kuba bali abasajja babuuza okakana era asobola okuyiwayo. Bw'osanga omwana ng'oyo ng'anywegera muwala wo mu nju ye olina kumukuba kumutta. Kyokka ate n'obusungu nabwo weebuli. Weeteeke mu bigere ebya taata, weeteeke ne mu bigere by'omuzadde azaala omwana omulenzi, ne mu bigere by'omulenzi oli mwana myaka 18 oba okuze, ki ekikubeeza mu nnyumba y'omusajja paka ssaawa 5 za kiro. Okitegeera ssaawa 2 ddeeka, okitegeera omuwala akuyise naye gwe manya nti ssaawa kangende obudde buyise. Naawe taata osobola okwefugamu omutima guno notakwata mwana wa muno kumukubanga akuba omubbi, okunywegera obunywegezi kituufu kiruma kuba we weeteeka mu bigere ng'olina omwana omuwala taddemu ssente omukoze ekyo omuweerero yagala abeera omuwala owa n'omusanga ng'omuvubuka amunywegera mu nju yo gye wazimba ate ku myaka emito. Singa omuwala abadde 18 ogamba bakuze naye at 14 kikuluma oba olabira ddala nga wabula okumukuba kubanga waliwo manslaughter ne murder. Kati okukireducinga okudda ku manslaughter walina okubeerawo mitigating factors. Nabadde nnyiize nnyo bw'onyiiga ennyo omuntu kubanga okutuuka okumukuba okumutta kitegeeza wamukubye repeatedly n'omuddamu. Omuntu bw'omukuba omukubyewa omukuba ku mutwe. Singa oba omukuba ku mutwe okimanyi nti omutwe gutta, okitegeera. So katuba tolina ngeri gy'ogaa nti nabadde simanyi nti ngenda mutta. Wabadde otamiddemu, taata ayinza okuba yabadde atamiddemu. Eyo nayo self defense weeri kubanga omuntu atamiddemu mu mateeka bakitwala nti taba soba, basobola okukirwa. Story eya breaking the story yagambye 14 naye okusinzira mu mawulire bagenze ku ground bagamba omuwala agenda kuweza myaka 18. Ate ekyokulala bagambye nti ne taata yawasa maama nga taneetuuka. Bagambye taata yasse yawasa maama wa Christine nga ne maama wa Christine naye nga tanaweza myaka. Era bo bagambye nti kati ye lwaki aba akuba omwana nga naye yawasa omukyala gwalina nga yali taneetuuka. Abatuuze ebintu babimanyi. Wano agambye nti bannange mwena abazadde mubuulirire abaana. Egi message ngende tambulika abaziire biitu na muno munimu abaziira bino obusungu. Ogwo musigazi afiire konka fiirata. Ogwo musigazi abiraine girlfriend weye amweta tijo ntayayire. No shabaziire be bo mwikibaye babe batariyo. Musigazi yakwata maringo yagenda yatayayire omuki. Ati niyo musigazi kwabira lyaho ngo mucha mutahizo munju. Oba bene bakora kitinkumanya konka kwabira lyaho ishe yija
ishe wo mwichwaizire yatera umusigaze nkonezo kumwita konjo woryo koryo muziro yo notera umwana w'abandi kuka astegeye kumwita kugira ngo yes obusungu ndubasa kuba kongo busungu bwo kwita umwana w'abandi tinkwame ngo oshemere kuba no syo busungu bwo kwita umwana w'abandi oine kuba kwata bombi bona abo baye bari abana stage je beri abana bombi obe no kuba kwata obatera bono bakanga bakweto kanga bwara ninga bakweto kwana obahana bono batera obunyafu bwo kwereka ngo kintu kibakora cyakiri kibikonke kwasoro mwana wa mutandi wawe mwe wamutera wanda kumwita aza wayebwa ngo mahara wawe nuwateriro musigaza kamugambira tata tariyo ninga kitariyo ijo ntayayi ejo stage eyasini ya 2 sini ya 4 sini ya 3 obwira bwinji tekugambirwa kandi tekura umwana yenda narekisho mera habwaravu umwana yanda nayicwanya gurabwa aravu umwana yanda no muzaruka because of love kubangeje myaka nebeta kwaburwa netakura nobo ine kujikwata mpora siwo muziro genzura kakwato ekifo cyo kwata abana bwamara kubashanguka bahanuka bereka ngo ni kibi okabatwara ishomero kabakanga kubanga umwana amutwara ishomero bakamurabya mweze nko nabandi bari kumureba naye garikamu konkiwe kwasire wito mwana wabandi wo wamureka nayina kandi wayebwa kwebwa ngo wawe nuwatire sumu ariko to musigazi ejo stage nayo kwana which means tata ninga mama wogo mwikinimwe mwakurizo mwicikubi kubango mwana okuzibwa je takoreta musigazi omukayishe umwana okuzibwa je kandi nabwo tukuzibwa je kubanga itwa hareve yitwa ashomireho ukababo yine nka friend wo musigazi abo wanyu bari kumumanya muri kusitama ngo mukatero rwari mukasheka bangezo ejo size shana no bakuba wabashanga mu kikorwa abo bana bona no basitamisa echo bakuba bakorana kikiri kibi obahabara ko nkato kwato mwana wabandi okamutero kahika kumuhumbura mbwese ejo wowe kamureka nayina watakaje ngo abashizire bogo mwana basigire bashemerirwe ekintu cyokozire ni kibi ba mama batata mucendezo obusungu nubwinji abana bari aba counseling batakweta ageze ngo nezo kire kutera umwana ukamuhumbura mu message ukamuresa habazire umwana muto yatangiye kunyete nako yotira habazire beto kumoko kungana udukozo mwici wawe manya ya nimwe mukurize kuba abana banyu kano jango go mwana ukamukuzaje abira atakuza kweta boyfriend omuka yawe sogo mwana wawe niwabe na itageze ngo nezo tira umwana wabandi kushika hakufa niwabire nazetaga niwabe yoshemerire kustera abazire murekeraho busungu mureke kwitira abana babando mbutamanya reka kwefura nko ino bukambwe bwinji ejo stage neyo kwereza amatu ejo stage neyo kwanaje tukagira abamuntu tumanyikiye kumanyisa umuzire niyo woryo ko ejo stage ukagira abamu toshemeye kubana kwato mwana abandi okamwita okamutero kahika kumwita kugira ngo amushango mu makagawe nemiringo nyinje wakubasa kurabya mukwano go mwana necho kulala ekifananye ekitambula nga Martin alina omuwala nga yebisa kakayasi omuwala siyoyo kigambibwa nti omuwala yono oyo ali mu kifananye bwe batiddeko Martin mawulire ganna omwana muwala ono yakomezza obulamu bwa kitaawe ndowooza ne gyali amaziga gamuyitamu non-stop tasobola na kusirika ono omwana yatunze obulamu bwa kitaawe abaana b'obuwala bababuuliridde temwebuulirira nze ono omusajja sisobola kumunenya kukuba muvubuka okwata otya omwana ow'obulenzi n'omuliita mu maka ga kitaawo ne nnyoko mwe babeera mwegatte for sure abaana abawala abavubuka noyita omulenzi kubanga omusajja ono nga omuzadde bw'omanya yinza obba yakwatiddwa obusungu n'akuba omuvubuka ono abantu baba n'obulamu butono kyovanga nze sirwana sikuba abantu baba n'obulamu butono ayinza okuba nga tate yamukubye nanyo yamukubye empinga 2 n'afuna kiloti omuvubuka oba omusaayi ne gwesiba oba ki kweko kumutwala ku ddwaliro n'afa kati omusajja oyo omwana era omwana w'obuwala kyemmanyi wejjusa omusango gwa madda kitaawo bagenda kumusiba mayisa era ne bwanadduka okujjako ave mu Uganda ne bwanadduka n'agenda ensi eno gyekoma olunaaba okulabikako ne gyanabeera ebyo bibajja okumuwawaabira nsonga kibaana buwala buteebummuza ng'ate oyinza okusanga famire babadde babuulirira omwana waabwe bazadde balina obulumi
abazadde balina obulumi. Nze nsobola okutegeera omusajja ono kyaliko kyawulira. Ng'omuzadde yenna laka yawulidde obusungu n'akuba omwana ono empi naoba n'amukuba ekikondo oba n'amukuba tteke ewantu ewabi. Omuntu ow'obulamu obutono bw'afuna kulooti ewantu wonna obulamu bwe tebudda kubanga obulamu bwe olwedde buba butono, omusaayi mutono, kati bw'afuna kulooti omusaayi we gwesibira obulamu buba bulina kugenda. Kitalo nnyo bannaye, abazadde balina ennaku. Weebale kubanga weekuumidde ku NCK TV, teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde tujja kubanga tukoma nabyo tovaawo.